Amasasi n'ettiyaggaasi binyoose mu katale k'e Buesega ku njegego z'ekibuga ky'eggwanga Kampala. Poliisi ng'essa mu nkola ekiragiro kya kooti eky'okugoba abasuubuzi abakolera mu katale kano oluvannyuma lwa nannyini ttaka lino Andrew Kawuki okwekubira endulu mu kooti ng'ayagala addizibwe ettaka lye olw'obukulembeze obuddukanya akatale kano nga bakulemberwa Charles Bugembe okumala ebbanga nga tebamusasula ensimbi za bupangisa. Sente z'embabanja bwenze bati bazisobola kubanga okusooka bawamba buwambi sijja kugamba nti kati awo mbamba banja kuba bwe bawambye ali sina ndagaano nabo. Naye ate oluvannyuma lwe batuukira emyaka ebiri singa tubala miliyoni nnyanya nga balina ozisasula emyaka ebiri zirali nsazeewo okutegereka kuba kitattale bamusiba lwe navaayo ntandika okubabanja kuba oli nali mutya. Poliisi olutuuse esoose kufulumya bintu ebadde mu yaafeesi z'akatale kano wabweru ekyaliriza abakulembeze okuvawo bubi ne poliisi era nga wano embeera etandise okwonooneka. Wakati mu kavuvuŋŋano poliisi yeezobye nabo ng'aliwo omusuubuzi agombeddwamu obwala mu nfu ekitabudde banne. Awo poliisi ekubye amasasi mu bbanga okubagumbulula nga ne ttiyaggaasi wano waatandikidde. Ttiyaggaasi akubiddwa n'amasasi bireetedde abasuubuzi okubuna emiwabo nga n'abasirikale balabiddwako nga basonsomoddwa ntiyaggaasi ono era nga kano akaseera abasuubuzi ke beeyambisizza okuggyayo munnaabwe abadde akwatiddwa poliisi kyokka ng'ono alabiddwako nga tabitegeera olw'omukka ogubalagala ogumufuuyiddwa mu maaso. Wano abasuubuzi bongedde okutabuka ne baggala oluguudo ekiziŋŋamizza ebyentambula ku nkulungo eno era nga wano abasirikale bongedde okuyiwa mu bungi embeera n'eddamu okuddugala ttiyaggaasi bwazzeemu okukubibwa buto. RDC wa Kampala omukyala Farida Mayanja atuuse mu bwangu mu kifo kino era bwakyalagidde abasirikale abadde beetolodde akatale konna okukamuka abasuubuzi ne beeyambisa akakisa kano okweddiza yaafeesi yaabwe era ne balumba poliisi okugijjako ebimu ku bintu bya yaafeesi eno byebadde emaze okuwamba. Wakati wano ne Ssaalongo Erias Lukwago Lodi Meya w'ekibuga ky'eggwanga Kampala watuukidde era nga alabiddwako nga yeegeeyamu ne RDC okumanya embeera nga bw'eyimiridde mu katale kano. Issu yange ndeese wano basuubuzi kasita ntuuseyo munda ne babeera nga tebakwatiddwako awo ndi kontenti yensonga lwaki mpisa olukiiko olunaku lw'enkya mu ofiisi yange wakati wa claiming okubeera nannyini ttaka olukiiko oluvannyuma lw'akafubo n'abasuubuzi RDC omukyala Farida Mayanja ayogeddeko eri bannamawulire okutegeeza ekimuleese obunnambiro mu katale kano. Ye yamenye poliisi ebeerawo to witness bailiff court bailiff ye yamenye katawagala kuddamu bamenye ku witness nga kulaba tewali atuusibwako ki buzibu so poliisi si yamenye wabula court bailiff yakoze eki yamenye bw'aba amenye naye nga kooti temulagidde kumenya. Kooti yagambye ono aclaiming okubeera nannyini ttaka abanja agende mu ofiisi aggyemu ebirimu asobole okubeera nga bijjamu sente zakola ki ekiriwo kiri kimu. Ye Ssaalongo Erias Lukwago agumizza abantu abakolera mu katale kano nti tewali agenda kubajja mu kifo kino ng'era asuubizza okutunula mu nsonga zino bunnambiro okutandika n'olunaku olw'enkya. Okubeerawo nti bali ku mase ya muntu omu nga naye yafunawo mu makubo g'amankwetu
yes awabirawo buzibu nti bali awo ku muntu omu yerandira odi eki obutale ffe mu ordinance gye twayisa twagala nnyo okulaba nga control ya KCCA nga control ya government kubanga obutale bulimu abantu bangi bwoleka akatale gakano nga kali mu control ya muntu omuntu kawuki oba otadde abantu bangi nnyo mbulabe bw'abamu ku basuubuzi betwogeddeko nabo beekokkodde enjawukana n'entalo essusse mu katale kano.